kankubuze nyabo nze omuntu gwe nasooka okumanya ku TikTok yali Miki ne Sharifu Yiga era Sharifu Yiga wadde yakola bye yakola tomanya bujja kukya muddiremu bamwe tudingane Miki era n'ekibiina kya tiimu Kawumbi omuntu abadde akyogerako ye Miki ne Kabaata nono omwana Tamale mirundi oba ye Tamale ono comedian abantu babiri ba Kinalama abaani teri akyogerako Eli Miki abadde akola live ye ng'eriko abantu abawere 12 oba 3 oba 15 n'oyo omuwalabu babeera ku tiimu Kawumbi ne recordings gye ziri naye bano abaana bange bendi nabo mu Kampala basooka kunvuma ne bamusiramu egaali mbaagala obawe ssente bana ina bikooye nagobye 10 nengoba sefko era ne wendu Franka ebyo bibyo nga gwe nze binkooya anti bibyo nga gwe byesigalize omanye nti kati Kabaata njagala kwogera sagala Kabaata nzize kwogera ekimala nzaba toswa kummanyira naawe era byogenda bikomya kunze nze nzagenda ba TikTok anirule awoza Miki Franka obuzibu bwolina oyagala nnyo abantu bakwagale weegula bine bisati sigwe wabimpambya mbale sinze yatandika bino timu Kawumbi sogeranga ku timu Kawumbi eno t-shirt najambalanga mu kibuga nga sina bivulu bya alien skin mba promotingani Nejapa bibi no wano Miki asobola kwa sirika mu muting kwe Kabaata wasinja kuba kula ivuyo nzayogera njakole yange nina live gwe Miki asobola kwambala bino asobola byambala wanomba Miki azina abyambala Kabaata kimuting ezo zina ne video nga zikolera abawo kayogereko naye tuule kyagamba nina saati 2 ene saati yali eni skin ogiraba oziraba goloza lwa ndi musiru okwambala eno lusi nenjireka nga sina bivulu mba promotingani wenyambala kino mba promotinga eni skin wenyambala kino mba promotinga gwe sina wefuniramu nzo kwambala obwambaze nyalyo sabo nange ndi brand atam following bw'abantu bangi era abantu bandaba era ndi star newe nyambala kino mba promotinga gwe njagala ombuulire Miki yali ayambadde ddi ku saati bweti kyogero ba yali ajambadde asobola naye abawo obuzibu bw'olina tosiima ate tomanyi munno atolowooza gwe wamalayo ensi yonna gwe tulina tambulira mu bigere byo neze sigenda beera mu bigere byo abawo nawe mulanga omwambye ndi muwemuzi naye mukuwe mulo kwange na defendinganga erinnya lyo mukuwe mulo kwange bakuvumanga Allah ndaba nze wemba njagadde omuntu mba nakwagala nakuyimirirangawo ne bakuvuma ebisaale bagamba Bobi Wine aganye okukwata mu ngalo nempe mulo okufaako obufya abazadde abange ne babiraba abawo n'otuyitanga mu zi conference nga nzaakeera nga ne woba tumpadde sente entambula n'engenda nemanye nti omusajja talina n'okwata akakadde n'okawo omulala n'okwata sente n'ozimaasa naye nga nze sikunyeze sikusabye sente lwansonga nayina omutima omulungi abawo wantambuza n'ontwala ku airport n'ennyimirira emirundi egi nga ninga musiru nyambadde engoye zo ninze pinki mpanise ebipande n'ennyimirira zolo tukutta bipande tuti tulinze pinki akomewo tukuba engalo ng'abaana abato sakikola nti sitegeera nakikola olw'okubanga nkikola gwe nze pinki tabangako kyali wange era nkyogera n'okwambala pinki namwambala ku Lulwo nze mumanyi goloza lwaki najja ng'onnona pinki ku bisawo yonna gye wampita nakikola ku Lulwo nze nagenda kulambisa ng'osasudde bannamawulire akakadde nga conference oganye okwogerwako ne tukola stunt ne banvuma obusolo bwa two speech bikini n'akasolo katini ne twagala olwana polisi n'eyagala otukwata naye nga ndiwuliriza kamubuulire naye nga promoting gwabawo Franka abawo abalala we babasiba akwata miliyoni emu n'awaayo we bansiba yambe emitwalo 2 mweti n'adduka era y'omu ku baali bagamba mbeereyo bansuseeyo naye ng'abantu abalala taswa mukkiriza musuzaayo abawo ali enisikini we yajja enkeera wakuba essimu ng'owulire oyagala kujja ng'oyagala mawulire nze Rama tosobola kunzijjako mawulire wampa emitwalo 2 mwegi ali enyo manyi sente ze yampaawo mu kuvaayo nenga aliye mulwaniridde nawe nkulwaniridde ate naliye kati nina kulwanirira naye abawo tomanyi munno
Golosa kuba wakabito mu meeting ngako yabaliko fe tukuzinga kasaka jatuka nga Miki takwogerako no kwogerako lutalo fe tukukyaza kuzira ivu Miki asobola kuchaza Rama gosi kayogera yakugamba yabigamba tuli basi golosa kwambala bino sitegera sino magezi n'enyambala ebyalinya lyani bino yani timu kawumbi Franka abaho bameka babirina tebabisula goloza lwaki mbanjitereka mu nju eyange goloza lwaki mbanjitereka mu ngoye zange baba mutebabisula nza abana babali enyeyo bagambanga abaho tukuliye tingalinye nga bamutebakiriziganya na masati ganoze nenga bakaka nze yakwata ekigula kya bulaka nensigabanga negayira abantu bannange mwambale nga nkimanyi tupromotinga abaho era twali tuyisawo kalango kabaho Rama gosi yana kyagamba byali ebikole biti naye abawo oba oyogera otyo muganda wange nkwewuunya nze sikuzaako mukono boy gosi wadde ogamba kirama Rama gundi musani abaho musabule bulungi nnyo naye nga njagala omusime niwaba yakwata emitwalo 2 n'agikuwambulamu nga nzikoleredde era gosti siri dogo ndi wakabi mwana olwokubanzira wano nenyumya n'abantu abamwana sibadogo sibafala nina following eyange nkubala ivumwe nkuba abantu 1,000 nkuba video nezigoyinga vairo kuma TV banzanya nze sikola interview kuma TV mba wakabi wembanga ndi nawe omuntu sagala mpisemu maaso ndabe ngo wa wansi olwokuba nsiba njogera nawe zasebo nange erinnya lyange wadde mpemula naye ndikoza ate nensevingira mu bangi mukuwemula kwange n'ennwana nze okuwemula okwange nalwana olutalo lwali yeni kabata waliko nze nakubibwa kankulagera avugwe nkulage bye tuyita mubeerako Franka togenda okyalina okwogera Rama kamale gosi amubuulirire tulabe ekyetuddako Kabata nze njagala nkulage tinze si feki nga kabata ngezza Sina weekend salimo wekata tukola binjo beelawo olw'abantu abo naye butasiima olaba eno sisi scan bamenya omugongo nga banzibako simu na ssente nga nwanirira aliyeni bino tikitoko bya ddala kati abawo tufe tuba defendinga ngeri abantu abatabagala ne tutambulira mu mpalana zammwe ne tutambulira mu ntalo zammwe tetulina security muyina amamotoka ffe tutambulira ku maboda tuba mu ghetto zino bino bali banzita lwaliyeni kwagala aliyeni love abatamwagala nibyo nabyo nejjanjabya eno sisi sikani ya mugongo wallahi bali banzise nengenda mu byuma by'ugabesi nabirwana lwaliyeni zizino sente nejjanjabya kabata amadagala gagano gannema n'okumiraga mu gagano gago zino tubu zonna za mugongo zino zonna zizo za mugongo lwalavu ya muntu nga nesisasuddwa ate nesimugamba nti nfunye obuzibu ate nejjanjabya ku sente zange lwakwagala aliyeni bannumba lwakwagala aliyeni ate era neŋŋamba newe bali nnumba wakuba kufanga nfa ku lwaliyeni ngenda kwagala aliyeni zino sebo sikani za mugongo zola gundi yange nga bagikyusiza nga ndi kuddagala kati abawo ovayo ku makya n'ogamba mbu simanyanga wanyamba ffe sebo mutuyamba naye ate naffe tubalwanira tulina omulimu gwe tukola abawo omuntu ajja kuva eri nga takwagala nsanga nkube nga takwagala agamba oyo muntu w'abawo nze abantu baŋŋamba nga oyo abawo abasasula obusente abawo abawa obusente bw'abawo bwe bubawaga ompa mmeka abawo nze erinnya lyange lyafa lwakwagala nze erinnya lyange lyafa lwakwagala abawo nga bagamba oyo mukozi w'abawo yabasasula mbw abawo yatusasula tuvuma abantu abawo yatubeerera nyenze we bansiba yampa 25,000 era nentula neye nemugamba era kyenabaddeko namugambye abawo okwata sente n'owa abantu bewakalaba n'owa abayimbi seeyogeredde nze kanayogedde on behalf of tiktokers tiktoka nakusaba 10,000 n'omugamba tolina oli kasese neweekweka niye n'olaba omuyimbi nga ze n'omuwa obukadde 10 atagenda kunoonya
ng'omuyimbi ne wofuna akabenje tasobola kulinnya piki kujja nze Rama ngenda linnya piki ngende ndaba abawo abadde ki nkubira abantu amasimu naye ng'omuyimbi tasobola nakwerabisa mu bantu nti agenda laba abawo baafunye akabenje ffe tukikola ne tubeerawo era wemmanya nti afunye obuzibu ngenda niye n'ayamba omulala gwe nga takuyambye gwe si mukwano mutuufu nze abawo gwalangira nkola live mu bunaku obwange sirina naye nenkwata ssente nga nsondodde omuntu nesitwalako wadde 10 uli omwana namuwa fridge nene esinga eyange sijagala laba ka fridge laba katulize ghost kyagamba ghost badde ogamba kiraba abantu bakisuusa ghost omuntu oba olina omulangira mwana naye ali ghost kayogera omulangidde ekimala ghost mulangidde ekimala Rama wamanze kabayata yugamanize mbadde nteesa bwenti Rama tukole ekivulu mu kifo kyekimu tulabe asinga amaanyi tuve mu bintu by'okukola kibyokuyumba otwalulire Fulanka ne luggwa lutya olwo nze Fulanka jabadde wuliriza kamaleyo ghost nze tumusikomekkerera netegerera yali yangamba okumpa milioni 2 mu kamera era yagambye ozimpa era nawe Kabata yagamba mbu agenda zimpa tazimpa sizaagala njagala mulage ndi musiraamu Allah kye yantegekera obba nakyo ndiba nakyo nkimanyi siri mulekwa nina abazadde ate nina emikwano oyo Saluma gwolaba yampa 2M siina we muyita wuuyo oyo gwolaba 2M nga nina obwetaavu amanyi bye nalimu kiti ze nali musizaagala nina abampa kosti oba olimpa 5 oba olimpa mmeka ndiba musimu nazo naye zabawo sikyayagala ate era twawukanye nze siri kyaliwe nkugamba saagala nnimbe nze omuntu nkubulira mbu sikwagala abawo sikwagala tobitanga ekyo nkigambirawo nze sipretendinga kiwedde kale ghost badde ogamba abaho wamugambye nze madde ngamba namugambye nti ajatanula byatajja tegeera naye era Rama ino wadde gundi amuyisizaamu eggaali ng'abaho yali akuyambyeko ekyo tekijjaawo oba yali kuba nange namubeererawo buli ate buli wampamba omuntu ampa nga gwe simanyi n'ovayo n'ompa ssente nga sikumanyi gwe nnina okusiima naye abawo okumpa emitwalo 10 nga ngambye werekera pinki abanyambiddewa basikoze kati ate mba mukimaki omanyi sente zikalanga mpita mu bikulu nze nempemula erinnya ne lifa bwatuleetera wano olugambo n'agamba nti gundi ne bino katife katukole ekivulu mu kifo kyekimu abaani asinga amaanyi Ghosti nze ndowooza Rama takola ekivulu kyakireke naye kyenyinza okugamba nti ne Franka naye alina ensobi kati olaba Franka Rama wamugambyeko atandise kusoma bizinensi ze atandise kusoma ani gwakolagana naye kwegamba ng'alina ekintu kyayagala okulaga nti nze ndi level naye bw'oba ng'oli level ng'okolagana n'omuntu buli muntu alina abantu bakolagana naye Ghost ekyo kimanyi era naffe abantu bangi nnyo betumanyi oba ne Kabata abantu bangi nnyo bamanyi naye singa Kabata ajjawo n'atandika okwesomera ku bantu bamanyi ne bakola nabo na ssente mmeka zalina mu account. That is not the issue. The issue is olina okubeera omuntu w'abantu awuliriza omukulembeze. Nze kino kyengenda okunenyezaako Frank era kyemanyi Frank kwali Frank buli wavaayo n'agamba ndi president w'aba TikToker n'akissaamu mutwe gwe n'akimanya lwaki abuukira nnyo abantu abamwogeddeko kubanga muba mukulembeze buli omu akimanyi olina okwogerwako